Ani mbasaba ombuchereze w'amani twakire Pastor Aloysius Bugingo Endule ikai mukubire ko mu ngalo z'amanyi Pastor Aloysius Bugingo, I'm humbled to receive you here for the very first time. Twatudde tuyimirire ku bigere byaffe. Yimirira. Wanike emikono gyo kigole bulungi waggulu okwate Yesu mu ngalo. Yesu mukwateko mu ngalo mugambe weebale Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi mwebaze olw'obulamu. Mwebaze olw'ekirabo eky'obulamu. Zongeremu waggulu mukubire engalo ez'amaanyi Yesu. Mumanyi okuyimba tuyimbe. Watunga Yesu n'owulira wananuka n'owulira waluuka. Watunga Yesu omumagara gawe n'owulira waluuka n'owulira wananuka. Watunga Yesu omumagara gawe. Engalo za Yesu ndasiziraba. Watunga Yesu omumezi wawe n'owulira waluuka n'owulira wananuka. Watunga Yesu n'owulira wananuka n'owulira waluuka. Yesitamira mu kigambo yetuliziwe oludoti lwawe olutalo n'olwalanga. Yesitamira mu kigambo yetuliziwe olutaloti lwawe olutalo n'olwalanga. Nga temubuuka. Honorable Talemu, abantu basooseza mu mmere tibasituka. Laga neighbor tosobola okusituka tulabe. Situka lulabe. Yesitamira mu kigambo yetuliziwe olutaloti lwawe olutalo n'olwalanga. Eko wanika emikono gyo waggulu. Katonda affe omulungi tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Weebale kutukulembera n'otutuusa wano. Mugenyi omukulu omuleese bulungi. Honorable Talemu abo yagenze okuwandiikibwa yawandiikiddwa bulungi. Kaakati mubaka alindiridde okulondebwa. Tukwebaza olw'obulamu bwa nnambeemu ow'ekitiibwa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ne Mama Janet Kataha n'abaana n'abazzukulu. Weebale ku lw'obulamu bwabwe. Weebale ku lw'eggwanga lino. Tukwebaza Mukama. Ekitiibwa kyonna kikyo. Tukwaniriza mu makati gaffe abazze wano nga balwadde, abali ku mikutu gyaffe nga balwadde, bonna abawulira bawonere wano olwaleero mu ddakiika ze tugenda okugabana ekigambo. Abaavu obawonyeze ddala obwavu, abalwadde obawonye obulwadde, kubanga ekigambo kyo we kibeera n'amaanyi go we gabeera. Mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Nsaba otuuleko neighbor mwagaliza emirembe. Neighbor mwagaliza emirembe. Ngenda kubulira ekigambo kya Katonda. Ate ekigambo kya Katonda nga kirimu n'essaala. Twebaza Mukama kubanga atuleese wano olwaleero. Omugenyi omukulu Mama Keren nsanyusa okulabako physically. Natandika okukuwulira mu myaka gya 2000 ng'oyamba abavubuka okufuna emirimu abroad. Today is my first time to meet you. Thank you for helping the youth. Abasumba b'ensanze eno mwenna tukubireko Mukama engalo ez'amaanyi abaweereza ba Mukama. Honorable to be, but you already honorable.
tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi kubanga ka status yakyuse bw'amaze okuwandiikibwa si y'oli eyabaddewo ku makya naawe ogenda kukya ku makya zituuke kawungeezi ng'obulamu bwakyuse dda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi akikkiriza. Honorable Jotham, ndi wano ku lulwo kubanga wankubidde essimu ne ŋŋamba nzaani ate nga luwo n'opportunity evuba emyoyo konze ngenda kugenda ekirubuula ngenda embuulira enjiri ya Mukama ffe. Mu basumba abangi ennyo abali eno abali e Kampala abali mu Uganda yonna, I cannot take this for granted. Thank you for giving me an opportunity. Program ya leero Wanji, program ya leero ya kwebaza Katonda olwa Uganda gye tulimu bannange. Tumukubire engalo ez'amaanyi Mukama okutuwa Uganda. Nze singa oba ombulidde nti londawo ensi mw'onaabeera nonda Uganda, ompa omukisa omulala era nonda Uganda, n'omukisa ogwokusatu nonda Uganda. Emikisa gyonna gy'ompa gw'okoowa nsigala nonda Uganda. Abalinga nze mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Mu Uganda mulimu emirembe Katonda gy'atuwadde, na kino njagala okitegeere. Katonda buli kyagaba abaako omuntu gw'akiyisaamu. Era abayimiridde ne twebaza Mukama nti tufunye ettaka wabaawo alikuwadde. Abayimiridde ne twebaza Mukama tufunye ssente era wabaawo abazireese mu mikono gyo. Abayimiridde ne twebaza Mukama olw'emmotoka era wabaawo baakozesezza. Kati mu Uganda tulina omukisa ky'emyaka 40 egiyise Katonda yatuwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okutuwa emirembe gye tulina. Ntambudde ne nva e Kampala nzize era nnyina essuubi nti nja kuddayo ntuuke bulungi kubanga Katonda akuuma ate ne Commander in Chief naye akuuma. Ekyo wandi kikubidde mu ngalo. Enjiri yange ngenda kugijja mu kitabo kya Matayo essula ey'omunaana. Bw'oba olina Bayibuli osobola okusomawo olunyiriri lwa 20. Matayo essula ya 8 in particular njagala lunyiriri lwa 20 naye kantandikire ku 18. Bayibuli egamba nti awo Yesu bwe yalaba ebibiina bingi nga byetoolodde n'alagira nti tuwunguke tugende emitala w'eri. Omuwandiisi omu n'ajja n'amugamba nti omuyigiriza, naayitanga naawe buli gy'onoogendanga yonna. Olwa 20 Yesu n'amugamba nti ebibe birina obunnya n'ennyonyi ez'omu bbanga zirina ebisu, naye omwana w'omuntu talina wassa mutwe gwe. Katonda affe omulungi twaniriza amagezi go era twaniriza Omwoyo Omutukuvu atubulira ekigambo kino kye kitegeeza tuve wano nga tukitegedde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama ffe. Omuwandiisi kye yali asaba, yasaba kutambula wansi w'obukulembeze bwa Yesu. Tiyasaba nti agende abeere mugoberezi bugoberezi, wabula yasaba buli wanaagendanga wonna agende naye, kubanga yalabanga Yesu yali successful. Buli gy'agenda bamukubira enduulu, enduulu ennungi, bamwaniriza, bakuba mu ngalo, basanyuka, akola birungi. N'agamba naye ndowooza omuntu yanditambudde n'ow'ekitiibwa ono naye afune ku kitiibwa. Yesu n'amunnyonnyola the cost of leadership.
if we are to write the title of this message is the cost of leadership. Obukulembeze buno bunyuma n'otuuka ewantu ne bakusanyukira obululu ne buvuga naye by'oyitamu gwe teweebakanga abalala. Ebirowoozo byo biba bimaze okusukka ku birowoozo by'abantu abalala, kubanga abantu abalala balowooza kye banaalya mu lubuto lwabwe, balowooza kye banaanywa, balowooza kye banaayambala. Naye omukulembeze alowooza abalala kye banaalya, alowooza kye banaayambala, alowooza ku bintu bingi. N'olwekyo ne bw'aba afunye akaseera akatuula, akaseera ako nakeera omutwe guba guli mu kulowooza. Kati Yesu yannyonnyola omusajja ayagala omugoberera afuuke disciple mu ddakiika emu n'amugamba nti ebibe birina obunnya mwe byebaka, n'ebinyonyi nabyo birina ebisu, birina ebiyumba byabyo, bigenda ne byebaka obudde ne bukya. Naye omwana w'omuntu talina wateeka luba. Abali wano n'abatulaba ku mikutu mukimanyidde ddala nti emyaka egisukka 40 Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni abadde teyeebaka. Tubalaana nga tutandikira mu 86, naye ate bwe tutandikira mu 80 we yagendera mu nsiko okugyawo bali bafuga Uganda ng'abafuga oba ekiki. Egyo emyaka atyo gya nsiko. Kyova olaba nze bwe musanga mu kkubo ne bagamba nti emmotoka ziyimirire ne bwe ziba zaagala kuyimirira ssaawa 3 alyoke ayitewo, sikayana, kubanga emyaka gye yamala ng'atambulira mu nsiko nga n'ebiyenje tebimuviira, ng'ali ku lwa kugenda kununula. Bw'obanga omusanze ne bagamba emmotoka bazisibye, sanyuka busanyusi okuba engalo ogambe nti ayitewo yakikolerera.